Ndi mukyala Munyankole, amannya geeyogerera Kyakunzire Daphne, nzaaliddwa Ibanda, nkulidde Kampala, naye nga tekinfuula Muganda. Okulira Kampala n'okulira mu Buganda tekinfuula Muganda. Whatever is going on in the country right now is a serious issue. Very serious. Nti bwe tutabaako kye tukola, it is going to become very dangerous. Very, very dangerous. Mchozi ne baga nti singa abadde Muganda nga yatudde mu ntebe gye ndimu eno, mwandigambye nti abo balwanirira byabwe, balwanirira baganda bannaabwe. Ndi mukyala Munyankole, kandi nindumanya, nindugamba, noho ndukuzire, noho nzaalirwe owitu n'Ibanda. Ninyenderizo oba buli ali live egi osheyalinge. Ehike aheyi nekuza. Ebyo ebintu nitubireba nk'ebyokuzaana, konka kushakubiri hike hare, nituza kureba ekiratuhikyo. Ebi byona nitubireba nk'ebitiine magezi. Nitubireba nk'ebyokujaana. Abannayuganda nibaza kunyiiga, nibaza kwekyawa, beetamwe, biheyo emihino n'efuka batandike kwetema. Nseegayirirangako omuntu yenna kusharinga live yange. Never. Naye olunaku olwaleero njagala nkwegayiridde oba oyagala nfukamire, ngenda kufukamira sharinga live eno. What is going on in the country is not something we cannot just look at and pretend we are not seeing. Ne bw'oba toli mu politics, kibuyaga bw'eba etwala n'ebyetaleeta. Oyinza okuddeyo ogambe it's none of my business. But when the wind starts to blow, even your rooftop will not remain. Oli bw'avaayo n'agamba nti tupinpointinze ebintu bye tuwulira nga tukooye ng'Abannayuganda. One core value of a journalist is to speak for the public. Journalist kamwa k'abantu bangi. Journalist bw'avaayo n'asonga ku kintu si ye yekka gwe kiba kikutteko. Okukwata kw'abasajja mwivule mukyakulaba ng'okusaaga. Okukwata kw'ababizonto mukyakulaba ng'okusaaga. Okukwata kwa Kiweewa mukyakulaba ng'okusaaga. But when the wind starts to blow, when Ugandans get angry and pull out their hangers and hose, even you who is in your roof, seated down, you're not going to remain the same. Kigenda kukutwaliramu. This message mbasaba mukisharinge kuba njagala etuuke ku the right audience. Abantu abali mu buyinza simanyanya abawa amagezi, naye mutusaddaase. You have sacrificed us. Tuli Bannayuganda. Ekyenzaalwa kyandibadde si kikulu. Twandibadde tukulembeza obunnayuganda n'obumu. Abasajja Abaganda batuwasizza. Abasajja Abaganda tubazaalidde. This is not how you should be reacting to some of these things. Abantu bano bwe bavaayo ne baga nti bannange ebifo ebisava tubibaganye. You don't have to arrest them. Oli bw'avaayo n'ayimba oluyimba. It is so funny ebintu bino biri coincidence essaawa zino abaana bonna be bakwata Baganda. Basajja mivule Muganda. Bizonto Biganda. Kiweewa Muganda. These things are so happening by coincidence. Nti abasajja bano bagenda kunyiiga mbagambye kibuyaga bw'eba etwala n'ebyetaleeta. Ate nga bano abantu abali waggulu be babiteekawo. We as the civilians, we as the Ugandans, we don't have this in us. Tuli kimu. Bano abasajja tubazaalidde, tubawasizaamu, tubafumbiddwa. Abasajja bano ekintu kye mukola mukiraba ng'ekyokusaaga. Naye bwe mutakihandling with maturity. If you don't handle this issue with maturity, ekyatuuka e Rwanda kiyinza okuba nga kiri ku boda essaawa zino kikonkona kiyingira Uganda. It could be on its way. Kuba
kubanga bana abantu banna Uganda oli bw'avaayo nakugamba nti ebifo bino mubigabanyemu equally. Don't arrest them. Mwenga cabinet mutuule wansi mulabe ensonga y'abana abantu. Communication yaabwe eri ki? Oli bw'avaayo nakola composition nga mazima amatuufu kale bandi basibidde nga si mazima bituufu. If they ask you, ani akulembera eggwanga muki? Ani akulembera SFC muki? Ani akulembera ISO muki? Ani akulembera ebyenjigiriza muki? What would you answer if those questions are directed to you? Why do you want to make people telling the truth look like liars? Atenga mwe muli mu nsobi. Ekintu kino sikyogerako because I am a Munyankole. I speak because I am a Ugandan. Ate gye tulaga kigenda kututwalira mu ffenna bannaalumanya ne bessaalumanya. Ekyatuuka e Rwanda kiyinza okuba nga kiri ku border. These things byonna bazze babigamba inciting violence. Tewali inciting violence esinga ku kyemukola essaawa zino. Bw'okwata kiweewa n'omuggaliro olw'okuba yayimba Nantaba, you have already incited violence. Okumyemu omuliro mu bantu. Bw'okwata abasajja mivulo olw'okuba avuddeyo n'abuusa abantu ebigenda mu ggwanga, you have already incited violence mu bantu. Bano abantu bemukwata si be bali mu inciting violence. You are the people inciting violence. The only problem is naffe bannasaalumanya ne ddaalumanya tugenda kulugwamu. We are all going to be taken in that category. Mbagambye nze sitera kwegayirira muntu kusharinga video yange. Naye olwaleero nyamba. Ate sifuddeeyo oba ngobeeredde kiweewa oba ngobeeredde basajja mivule naye nga gano ge mazima. Our top officials ge mazima. Ebintu bye musalawo essaawa zino bigenda kutulumya ffe. Ebintu bye musalawo abantu bataano bigenda kulumya eggwanga lyonna. Ndi mukyala Munyankole, siri Muganda. Nzaaliddwa Ibanda, si kumpi nnyo, wala nnyo. Singa mbadde Muganda mwandigambye batandise. Ndyo Munyankole, konka ebintu ebimu byonna mukola ne biza kututwaliramu twena. Abatiine mushango nabino mushango. Abenjo mulimwe mushwirine. Abakazi banyina Banyankole. Abantu abamukozesa mu office zanyu n'Abanyankole. Konkitwa bamwe tulya Bannayuganda. We don't look on Bunyankole. Situkureba ngo tulya Abanyankole, tulya Bannayuganda. Abaganda batushwire, batuziremu abaana. Nitwereba nk'omuntu omwe. Konka ebimu byonna musharaho nibiza kutukyondooza twena. Twena. Mistakes zanyu niziza kusasulitwe. Abatiine mushango, abatiine kitukumanya, situkarebagana Museveni, situkikagana mu State House, abazire bitu tibakakwatagana mundu. Konka ebimu byo nimusalaho nibiza kututwaliramu twena. Ihanga n'ery'Abannayuganda. Waba oli Omunyankole, waba oli Omuganda, waba oli Omusoga, ihanga n'Abannayuganda. Twayenda tugire ngu ihanga n'ery'Abanyankole nibaza kututema, nibaza kutushara kandi nimwe murabireeta. Haze kiri kutushasha ngu imwe ababireeta nimuza kuba muri protected. The people that are causing this are going to be protected. Fe basaalumanya, we are the people that are going to be affected. Segayiriranga ko muntu yenna kusharinga video yange naye olunaku olwaleero nkwegayiridde. Sharinga video eno ngenda kozesa ennimi zonna zensinga okumanya: Lunyankole, Lukiga, Lutooro, Luzungu, Luganda. Message etuuke gye erina okugenda. Uganda ne y'Abannayuganda teri y'Abannakitala. Abantu aba barigayo bakore kiki bari kwenda. Bakore ko obushashi bwabo hona shumazima obushasi obutamba n'obushashi. Pain cannot be stopped with pain.
obushasi tokabutamba n'obushasi omuntu yakujja ati ninshashaha gezaho orebe nimubazi ki ogwakwenda konka k'okumusiba noba wamwongyera obushasi. When you arrest these people because they have spoken out their mind, because they've spoken out what they feel the better Uganda should be, you have not solved their problem. You have added salt in a wound. Ebintu bino tukyabiraba ng'ebyokusaaga, but it's not a joke. Gwoyinza okuba oli eyo oli mu nju yogamba anze ebyo tebinkwatako byabanabufuzi. When the wind starts to blow, it will not spare your rooftop because you kept quiet. It is because of your silence that even the wind will blow more. Fenga abannansi ekiriwo tetukkiriziganya nakyo. A few cartoon of people, a few group of people sit on the top because they are the head of the state and make their own decisions. But those decisions are going to be punished by everybody. Those decisions made by a few top officials are going to be affected by every Ugandan. This is my communication. Siri Muganda. I am not one. But one thing I know is I'm a Ugandan. Sikulembeza kyakuba munyankole. It's not an issue here. What is an issue here is a Ugandan. Oboli Musoga, Oboli Mugisu, Oboli Wawa. We are supposed to be one as Ugandans. Mwabanyankole abanyakitala abali eyo nga musemba ebintu bino ebiri mu happeninga mu ggwanga. Abasajja bajja kunyiiga. Bagenda kujjayo amajambiya. Bagenda kujjayo buli kimu. Bagenda kutandika kwesaba. You are watching. We should stop this while it is at an early stage. Bw'oba ng'olina obusobozi obutuuka ku mukulembeze, ng'olina obusobozi obuwabula abantu abo abali mu security, ensonga zino bazikwate n'amagezi nnyo. Abannayuganda bali ku point we batuuse nti beekyaye. Beekyaye, that is the fact. Omuntu watuukira okwekuumako omuliro aba yeekyaye. Sayini zonna eziraga abannayuganda nti beekyaye muziraba. Engeri gy'okuba tiyagasi mu baana ne bakulaga nti bakyasonga. Dala, don't you see nti abannayuganda beekyaye? They are ready for anything if you don't change. Abaana barihire. Kandi bari ready kukola ekintu kyona. Imwe nimugirango nibakitina tiyagasi? No. Nimushiba nibatera mutiyagasi? Konka basonga busonzi. Muze mubiraba wano ng'abaana babakuba mutiyagasi ne basigala nga beeyongerayo. Abaana ne mubakuba kiboko ne basigala nga beeyongerayo. They are tired and ready for change. Abaana bano tebasaanibwa kubanga obulumi bwabwe buddibwamu na bulumi.